Yes, hello oli ku Yugi Update TV mbakulisizaayo kansubire nti ebintu bitambula bulungi nnyo mwasuze mutya yonna gye musinza obanga mutuwuliriza abali mu ganda lya weekend nammwe mbalamusizaako kati no webukeeredde nga tugenda mu maaso n'okujjukira ba political prisoners banywanyi baffe abeewaayo kubanga balwanirira enkyukakyuka era nga tugenda mu maaso n'okuyimusa eddoboozi lyabwe era nga twagala tubajjukire n'eddoboozi ery'omwanguka yonna gye bali bano babadde balwanyi abateetiiririra ngenda kukulaga mbiseera byabwe essanyu eryaliwo lwaki tusaanidde okubanga tubanja eddembe lyabwe kubanga kakati gyali yetasobola kubanjizayo ddembere naye olw'okuba twagala promotinga justice mu ggwanga nebiba tebikwatako osobola okuraisinga eddoboozi n'ogamba bannange free all political prisoners bano tebalina musango ngenda kubanga nkuwa akatambi kano naawe kajja kuba kakwatako nnyo olabe ebyagenda mu maaso ng'omukwano gwange ali eyo ampuliriza olabe embeera eyalimu. Yes, alright. Mbadde mbajjukanyaamu akaseera ako ak'abaganda baffe nga bagenda mu maaso n'okubanga beeyagala baali mu ssanyu ery'ekitalo naye kaakati bonna baafumbulirwa ne babakwata mu ngeri eya abduction kwali kubuuzibwa gavumenti yalina enteekateeka okusaanyaawo abantu bano kye yali esoose okukola kwe kuggyawo abaali ku lusege lwa Robert Kyagulanyi Ssentamu ng'eyagala okubajjamu ebyama era bano bonna mwe baagendera omwali Akileo Kivumbi omwali Edi Mutwe amanyikiddwa nga Edward Sebuufu omwali Gaddafi abantu bangi nnyo abaali bagenda mu maaso n'okulwanirira eggwanga lyabwe bambi abaabuzibwawo ne gavumenti nga ne gye buli kati tebakubikako kya mulubaale so bwe tugamba nti no kano kabeere kaseera kamwanguka okusobola okulaba nga tubajjukira ndowooza kaba kaseera katuufu ddala nnyo gwe mukwano gwange ali eyampuliriza bangi gye bali abangi baabuzibwa abangi battibwa abamu bamazewo n'emyaka egiwera 5 tebasimbibwanga mu maaso ga mulamuzi tebalina kye babavunaana n'olwe batwala mu kooti babula kye babavunaana naye nga bonna bakyasibiddwa obulamu bwabwe budistroyingiddwa famire zaabwe kale bwe tutunulira ng'ebintu ng'ebyo tugenda mu maaso n'okulaga tukowoola eddoboozi tugatta eddoboozi eryawamu okwowola nga tugamba free all political prisoners gwe mukwano gwange ali eyampuliriza wabula munzikiriza empisewo kano nakubye omulanga eri mwenna baganda bange abasobola otuwaayo ku buyambi twetaaga sisitimu empya twetaaga kompyuta twetaaga kwegamba ebikozesebwa okusobola okulanga tuimprovinga sawundi waffe ono n'empeereza yaffe kale konna kw'onooba osobodde okuba nga otuwa osobola okuyita ku nnamba yaffe eri ku mukutu gwaffe ku WhatsApp n'osobola okuba nga oterayo obubaka konna tujja kuba nga tusiima tusobole okuteekawo empeereza ennungi nabagambye muli ku Yugi Update TV ku musinzira okuba nga tuwuliriza kakati nga tugenda maaso n'okukoowoola tukuba omulanga kubanga bano abantu balina famire zaabwe bano abantu balina obuvunaanyizibwa balina abantu be balabirira balina kye bagatta ku ggwanga baali basasula omusolo kati simanyi mu kkomera gavumenti mwe basibidde kiba kiyamba gavumenti oba kiba kifiiriza ggwanga kubanga bano baali bawa omusolo ate gye babateeka mu kkomera tebaliyo mirimu gye bakolerayo tebagenda ku providing omusolo bongere ku nnyingiza y'eggwanga Uganda okujjako ate okusaasaanya omusolo gw'abo abatono gwe bagenda maaso n'okuwa
kwega gavumenti teruumirirwa ggwanga lyaffe. Ngenda kulagako embeera gye balimu mu makomera eyo, nkulaga abasi bano bali mu mugotteko, amakomera ge babateekamu gajjula dda ne bakyafuutikayo olw'okubanga gavumenti yaffe yagala ssente, poliisi baagala ssente. Buli gwe bayingiza mu kkomera balaba nga babaleetedde ssente. Tebafaayo oba ono omusango musinga bategumusinga. Tebafaayo kumanya nti nno eno civil case oba criminal case. Awo nno tugenda gendawo nnyo. Nabagambye wano tugenda gendawo nnyo. Wabula gavumenti yaffe ye gavumenti ekwata obukwasi bannansi baayo n'ebateekayo. Poliisi mwina, nze waliwo idea gye mbadde njagala okuteeka mu ggwanga. Poliisi eno yandibadde esomesebwa nnyo amateeka n'okusinga omuntu omulala yenna. Bategeera amateeka kubanga bebasinga okuviolentinga amateeka g'eggwanga. Tebamanyi oba omuntu gwe bakutte is a criminal, is a suspect. Ekyo tebakimanyiiko. Njagala nsooke nkulage ku mbeera eri mu kkomera. Osooka olabe osaasire banno abagenda mu maaso n'okulwanirira ki kye bayitamu. Olabe munnansi ki kyayitamu wano mu Uganda. Embeera si nnungi yadde n'akamu. Kino kyo njagala okigamba. Embeera mu makomera. Yes, embeera ogyerabiddeko gwe omukwano gwange ali eyampuliriza. Embeera baganda baffe gye bagenda mu maaso n'okuba nga bayitamu mu makomera ogyerabiddeko. Yeeyo nno engeri bannayuganda gye babonaabonamu olw'ensonga nti eggwanga lyaffe liraakinga justice. Eggwanga lyaffe liraakinga kye bayita justice. Tetulina ministries, ettongole essiga eddamuzi nalyo teriyimiriddewo nga ku lwalyo. Ekyo nakyo osaanidde okimanye. So tolina kwesigama nnyo ku bitongole ebyo. Wabula njagala nkulage muganda waffe Waiswa Mufumbiro ng'aleeteddwa mu kooti ku bigambo ebimu bye yasabumitinga ng'agamba omulamuzi ng'agamba nti nno kali adda kaddadda mujja kitegeera ate n'ensinkano teba ya lumu. Leero lwange enkya lujja kubeera lulwo. Ebyo ebigambo byayogeddwa Deputy President w'ekibiina ekya National Unity Platform. But there is a song of the late Philip Bongolet. As I conclude, I don't know my fate, whether it is in your hands, whether it is in the hands of some powerful individuals, but there is a song of the late Philip Bongolet. It was about AIDS, but I want to use it today because this looks like AIDS. Today is me. Today, no, I'm not going to sing. I'm quoting from the song. Today is me. Tomorrow is somebody else. This country is a globe. Let me be persecuted for what I believe in. Let the enablers do it. But at one time, it will be their business to remember that they persecuted an innocent man, that they persecuted the person who was trying to the rights of others, that they persecuted the person who did not have to go through this. Okay. A father. Wait, sir. As I conclude. Please. Because Let's I have. you made your appeal and I am finishing, Your Worship. I've been at this for more than 7 months. I don't think 2 minutes will be too much. Today, the first time that you're hearing of this charge. Your Worship, I've appeared because they have given to In the this case, in this context, so let's. and I don't know how many more will appear. But in conclusion, Your Worship, we will pray for Uganda. We will pray for court. We will pray for you. One day, we will be vindicated. I saw something.
Yes, ye embeera eri mu baganda baffe, ye embeera eri mu baganda baffe. Obyewuliriddeko sigenda kubanga nyongerezaako nnyo kyamaanyi. Wabula mu kudda ngenda kubanga ntwala okusomesa eri ebitongole byonna ebikuuma ddembe. Ki kye bayita civil case? Ki kye bayita criminal case? Ddi lw'olina okukwata omuntu? Owa civil case bamukwata batya? Owa criminal case bamukwata batya? Mitendera ki egitambulirwako era egigobererwa? Kino wano bangi bakolerawo ensobi. Abasirikale baffe, abapoliisi mukola ensobi. Buli musibe gwe mukwata mulina munyiga mu kaduukulu. Si buli musibe gwe baleese nti alina kukasukibwa mu kaduukulu. Waliwo n'omusango nga tegukususa ku poliisi. Ebyo byonna musaanidde okubanga mubimanya. Kati mulina okumanya ki kye bayita civil case na ki kye bayita criminal case. Amateeka abapoliisi baffe tebagabasomesa. Naye tujja twala omukisa guno ffenna okuyiga ebintu bino. Gwe naawe owa poliisi weekube mu mutima ku bikolwa by'oba ogenda mu maaso n'okukola. Kikola ky'oba ogenda otuusa ku munno, n'oyisa munno mu mbeera. Ddala just nga n'omusango, it's not a criminal case, just a civil case. Ebadde erina okuhandolingibwa mu buntu ne mutuula n'omukulu wa poliisi ne muteesa ki kye mugenda okukola, naye ne mukasuka omuntu ne mumusuzayo mu kkomera. Ebyo ebikolwa tubivumiriza ddala nnyo. Ngenda kubanga vidiyo gye nziramu okukola egenda kubanga esomesa ku mateeka ago abapoliisi ngeri ki gye muyinza okuhandolingamu ba civilians. Bano be bakama bammwe be babasasula. Muleme bakwatira mu nsobi. Si buli musango oguleetebwa ku poliisi it is a criminal case. Mulina okwawula what we call a criminal case and a civil case. Oli ku Yugi Update TV, gwatannatweyungako kirya wansi waliwo ekigambo subscribe kikoneko obeere ng'otweyungako. Abali mu diaspora mbatumiddeko nnyo, mwebale kwekumira ku Yugi Update TV. Mbagaliza weekend ennungi, tugenda kubanga tukomawo. Mweraba.